Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaliro mbayitedde ku ddagala, mbayitedde ku byoga, ekyoga ekyambulula n'ekyoga eky'emikisa. Njagadde mbeere nga mbabuulira eddagala lino nga bwe baliyita ate nga ndikulaga ne ku bifaananyi nga bwe lifaanana. Eddagala lino ligenda kuba libayamba abakyala wamu n'abaami, abaana abawala wamu n'abavubuka. Kirungi onaabe ku ddagala, ekyo nkibabuulira era nzize nkibabuulira. Kikulu nnyo obeere ng'onaaba ku ddagala, ligenda kuba likuyamba okubeera nga weggyako ebyo ebikumazeeko emirembe ebikusumbuwa. Nga bwe mukimanyi nti omuntu yenna asaanidde okunaaba ku ddagala, ekyo nkikubuulira. Oba olinako ky'ogenda okukola oba nga olinako gy'ogenda okugenda ku lugendo nga lw'amaanyi, tugeze ogenda kugendako bweru wa Uganda nga gy'ogenda okukolera, kyandibadde kikulu nnyo onaabe ku ddagala nga tonnagenda. Kwegamba eddagala ligenda okukuyamba okubeera nga likuggyako ebisiraani, olutwe, obutaweebwa, obutaagalibwa, obutaganja omudibo, obutaganja mu bantu. Kwegamba liba ligenda kuggyako ebyo ebintu eby'enjawulo ebiyinza okukumalako emirembe eyo gy'obeera ogenze. Kirungi nnyo onaabe ku ddagala erikwambululako ebyo ebintu ebitali birungi, ate onaabe ne ku eryo ery'emikisa eritangaaza emikisa gyo. Ekintu ekirala kye njagala obbabuulira, bw'obeera onaaba eddagala fuba okulaba ng'onoonya eddagala nga liwera bulungi. Noonya eddagala eryambulula nga liwera bulungi, onoonye ne ku ddagala eryo eritangaaza emikisa gyo. Kijja kuba kirungi nnyo singa onaaba okikoze bw'otyo. Kati kyenkusaba funa w'owandiika, tugenda kutandika n'ekyoga ekyambulula. Eddagala erigendamu lye lino, liwulirize bulungi. Erisooka nkusaba ofune eddagala lye bayita bawolola. Bawolola w'obeera omufunye muteeke mu bbaafu, ofune eddagala lye bayita omulamula. Omulamula ogwo abamu baluyita oluwaanyi. Kati funako ebikoola bibiri obiteeke mu bbaafu eby'omulamula, ofune eddagala eriyitibwa akambula. Erinnya eddala osobola okkayita olunyereketo. Olunyereketo era ke kambula. Ddala muwulirize bulungi eddagala eryo, saagala libabuzeebuze. Akambula lwe lunyereketo, naye wano tugenda kukozesa erinnya eryakambula. Nako kateeke mu bbaafu kekobe katwe kafaanana. Eddagala eddala ly'oba ofuna, nkusaba ofune ke bayita akeeyeeyo. Akeeyeeyo ke kokoolaba, nako kateekemu. Eddagala eddala ly'olina okufunafuna ke bayita akazunzanjuki, nako kateeke mu bbaafu omwo. Mu ddagala eryambulula lye tuliko, ofune eddagala lye bayita olukandwa. N'olukandwa lwero nalwo luteeke bulungi nnyo. Tugenda kufuna n'omunnyo nagwo. Kati omunnyo ogwo toteekamu mungi, teekamu omunnyo nga mutonotono ogw'ekipimo. Teekamu omunnyo nga mutono, toteekamu mungi, teekamu omunnyo nga mutono. Bw'omala okufuna omunnyo, nkusaba ofune amazzi ga mukoka. Funa amazzi ga mukoka. Mukoka geego enkuba ng'ebadde etonnya, amazzi nga gadduka sipiidi oba nga yaakatya naye nga gadduka sipiidi, ge bayita amazzi ga mukoka. Gaba gatwala buli kimu, kitegeera? Ago ge bayita amazzi ga mukoka. Funa amazzi ga mukoka, nago teekamu g'osobodde okufuna. Osobola okuteekamu ekitundu ky'ekikopo oba osobola okuteekamu ekikopo gw'oba osobodde. Funa amazzi ga mukoka. Kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye, nkusaba oliteeke mu bbaafu. Tufunye bawolola, ne tufuna akeeyeeyo, ne tufuna akazunzanjuki, ne tufuna omunnyo soloti, oguli nakyo soloti, ne tufuna omulamula, ne tufuna olukandwa, ne tufuna akambula, ne tufuna n'amazzi ga mukoka. Ebintu ebyo nkusaba biteeke mu bbaafu. Akambula jjako obuntu obwo obubeera bulanda ku kambula, genda ng'obukuunyuulako obwo obubeera obutonotono, obubeera bulanda obwo obukwata buggyeeko, si kirungi kubuyengera mu ddagala. Kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye ligatte wamu, liteeke mu bbaafu. Teekamu amazzi mu bbaafu amatonotono, amazzi g'ekidomola. Kati bw'omala okuteekamu amazzi ago, nkusaba oteekemu eddagala eryo lyonna. Teekamu eddagala. Bw'omala okuteekamu eddagala, teekamu ne ku munnyo nga mutintini, oteekemu ne ku mazzi ga mukoka. Okitegedde? Amazzi ga mukoka kisinziira bungi bw'olina. Oba oweza ekikopo, yiwamu ekikopo, oba kitundu kya kikopo, teekamu ekitundu ky'ekikopo, nga naye teekamu amazzi ga mukoka malungi nnyo.
ku nsonga eyo y'okweyambululako ebyo ebikumazeeko emirembe ebikulemesa okugenda mu maaso. Kati bw'omala obbiteeka mu bbaafu bulungi nnyo nkusaba otandika okuliyenga eddagala eryo. Liyengere ddala, osobola okumala eddakiika nga 5 ng'oyenga ddagala eryo. Liyenge kwegamba linoge bulungi nnyo. Bw'omala oddiyenga nkusaba ofune wodde eddagala lino ery'okweyambulula. Toteekeddwa ddinaabira mu nnyumba, tolinaabira mu kinaabiro, linaabire bweru. Osobola okufuna ebweru wodde oba emmanju w'ennyumba gy'olina okunaabira eddagala lino eryambulula. Mukitegedde? Olina ddinaaba budde bwa kiro ng'abantu bakendedde ebweru. Osobola oddinaaba tugeze essaawa nga 2 ez'ekiro, 4, 5, 6 bw'otyo. Osobola oddinaaba obudde obwo naddala nga w'onaabira ng'abantu tebayitawo nga bakendedde. Tandika onaabe eddagala eryo obudde obwo obw'ekiro. Eryo gy'olinaaba budde obwo ssaawa 2, 4, 5 bwe zityo. Kati eddagala eryo eryambula oteekeddwa oddinaaba nga bw'olaamiriza. Okitegedde? Oba nga bw'oyogera. Ofunamu eddagala ly'osobola okulaamirizaako ng'onaaba bw'oyogera. Osobola okweggyako ebyo. Okugeza osobola okugamba nti gano mazzi ga mukoka njala gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Osobola okgenda ng'omenya n'ogamba nti gano mazzi ga mukoka gankokooleko ebisiraani, gankokooleko olutwe, gankokooleko obutaagalibwa, gankokooleko obutaweebwa, gankokooleko agasiraani aga buli kika, gankokooleko omudibo, gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Kitegeera? Era olondemu eddagala eddala ogambe nti kano kambula, kanyambululeko ebyo byonna ebimazeeko emirembe. Kanyambululeko ebisiraani, kanyambululeko olutwe, kanyambululeko obutaagalibwa, kanyambululeko obutaganja mu bantu, kanyambululeko omudibo, kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Birinzirira ng'omunnyo guno gukomyewo. Ogambe nti kano keeyeeyo kanjereko ebyo byonna ebimazeeko emirembe. Kanjereko agasiraani ago aga buli kika agamazeeko emirembe. Kazunzanjuki agazunze ng'agazza gye gaava. Ogambe nti luno lukandwa, lunkanduleko ebyo byonna ebimazeeko emirembe. Lunkanduleko olutwe, lunkanduleko obutaagalibwa, lunkanduleko omudibo, lunkanduleko okufiirizibwa. Kitegeera? Lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Beera ng'onaaba ng'olaamiriza ng'oyogera ebyo by'oyagala bikuveeko ebyenjawulo. Olina okubeera ng'obimenya. Eryo ly'eddagala ly'oteekeddwa okunaaba nga weeyambululako ebyo ebikumazeeko emirembe. Bw'omala okunaaba eddagala eryo, yingira mu nnyumba, sooka otuule okale eddagala likalire ku mubiri bulungi. Eddagala eryo onaabye lirina kukalira ku mubiri bulungi nnyo. Oluvannyuma yambala engoye oba yambala nayiti yo weebake. Ebbaafu gy'onaabiddemu eddagala eryo eryambulula eryo osobola oggireka ebweru ng'omaze okunaaba, oba osobola oggikwata n'ofuna w'ogitereka. Toddamu gikozesa okumala nga wiiki 2 oba nga mwezi. Sinakindi nti osobola n'oggisuula. Oba toyagadde gisuula, funa w'ogiteeka ebbali osooke ogiterekemukko. Si kirungi kuddamu gikozesa mangu ago. Kati bw'omala okunaaba eddagala eryo eryambulula, kati tutunuulire eddagala ly'olina okunaaba ku makya ng'obudde bukedde. Eddagala eryo eritangaaza emikisa gyo. Oba tutunuulire ekyogo ekyo ekinaabibwa ku makya, ekyogo eky'emikisa. Ekyogo nno ekyo kibamu eddagala eriwererako ddala. Era njagala owulirize bulungi, funa akapapuleera ne kapeeni obeere ng'oliwandiika. Ate liraabe lyetegereze mu viidiyo wano ngenda kuba ndibalaga bulungi nnyo. Eddagala erigenda mu kyogo eky'emikisa lye lino njagala okubuulira. Nsaba ofune ebbaafu giteeke bulungi nnyo awo. Tutandike eddagala oliwulire. Nkusaba ofune gwe bayita omuzzaŋŋanda. Funa omuzzaŋŋanda bulungi nnyo guteeke mu bbaafu. Ofune mavi ga mukulu ne mavi ga mukulu naye muteeke mu bbaafu. Ofune namirembe. Funa namirembe. Kyandibadde kikulu n'ofuna namirembe omukazi. Nkusaba ofune olweza. Funa olweza oluteeke mu bbaafu nalwo. Nkusaba ofune kayaayaana. Funa ne kayaayaana naye mulungi nnyo mu kyogo eky'emikisa.
Bw'omala okufuna kayayaana nkusaba ofune eddagala lye bayita kutukumu oba tugiyite embutamu. Wano tujja kukozesa erinnya lye bayita embutamu naye nga ye kutukumu. Kiwulirize bulungi nnyo. Funa kutukumu naye muteekemu. Bw'omala okufuna kutukumu nkusaba ofune ebbombo. Funa ebbombo. Kati ebbombo eryo oteekeddwa nalyo okuggyako obwo obubeera bwezingirira buggyeeko tobuyengera mu. Funa ebbombo nalyo liteekemu. Ofune mukasa. Funa mukasa ne mukasa naye muteekemu. Bw'omala okufuna mukasa nkusaba ofune akabbamutima. Akabbamutima keeko nako kateekemu, nako kalungi nnyo. Bw'omala okufuna akabbamutima nkusaba ofune ke bayita akasekera. Funa ke bayita akasekera oba akawuukiwuuki naye funa akatalina maggwa. Funa akasekera akatalina maggwa. Ako koolaba k'olina okufuna. Bw'omala okufuna akasekera nkusaba ofune omukaabira. Bw'omala okufuna omukaabira funa nabbugira. Bw'omala okufuna nabbugira ofune amata miliki. Funa amata naye amata ago gateekeddwa okubeera nga gavudde mu nte, gabeere nga gavudde mu nte dayirekiti. Ge gajja okukola obulungi, ge gakola ekyogo ekirungi. Amata galina okubeera nga gavudde mu nte, si gano ge batunda mu ddayale oba mu maduuka nedda. Agajja okukola obulungi ku nsonga eno galina kuba nga gavudde mu nte n'ogateeka mu bbaafu gy'ogenda okuyengeramu eddagala lino. Bw'omala okufuna amata funa akafugankande nako kalungi nnyo kateeka mu kyogo eky'emikisa. Bw'omala okufuna akafugankande nkusaba ofune eddagala lye bayita olusiiti. N'olusiiti nalwo lulungi nnyo okubeera nga luteekebwa mu ddagala ly'emikisa. Bw'omala okufuna olusiiti ofune n'eddagala lye bayita muweebwa. Kyekyo eddagala eryo lye ligenda mu kyogo eky'emikisa. Kati eddagala eryo nga bw'oliwulidde liba lyakunaaba ddyo ku makya ng'obudde bukya ssaawa 11:30 oba 12. Kwegamba tolina ddinaaba ng'enjuba evuddeyo nedda. Linaaba essaawa 11:30 ku makya oba 12. Okitegeera? Funa ebbaafu yiwamu amata. Amata ago osobola okufuna ekikopo kimu oba ekitundu ky'ekikopo. Kiyiwe mu bbaafu mw'ogenda okuyengera eddagala eryo. Ebbaafu olina kufuna bbaafu ndala eri gye wanaabiddemu lye wanaabye ekiro, eyo gyesonyiwe. Kati ate funayo ebbaafu endala. Osobola okugula ebbaafu empya oba n'okufuna kwezi obadde okozesa ewaka, naye funa ebbaafu endala gy'ogenda okunaabiramu eddagala lino ery'emikisa. Bw'obeera omaze okussaamu amata bulungi nnyo mu bbaafu, yiwamu n'amazzi g'ekidomola. Yiwamuko ku mazzi, toyiwaamu mangi, yiwamu amazzi matonotono. Kati ddira eddagala eryo lyonna liteekemu omulundi gumu. Liteekemu omulundi gumu. Ku ddagala eryo lyonna lye twogedde, ebbombo ggyako obuntu obwenkugambye bubeera bwekwata obwo obwerangalanga obwekwata nga liranda. Obuntu obwo genda ng'obukutulako buggyeeko tobuyengeramu. Kati bw'omala okubuggyako ku bbombo nalyo liteekemu lyengere wamu eddagala eryo lyonna nga bwe ndikugambye. Kati bw'omala oddiyenga bulungi nnyo funawo dda naye we wanaabidde liri lye wanaabye ekiro. Ate si olina okunaabya lino ery'emikisa, funa walala wodda, funa sayidi endala wodda. Tandika okunaaba eddagala lino naye era olinaaba oyogera oba kye bayita okulaamiriza. Kwegamba ogenda olondamu eddagala ly'osobola okulaamiriza, ly'osobola okwogera kuba eddagala lino lingi naye ggwe londamu ly'osobola okwogerako. Okugeza osobola okugamba bw'oti nti kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Njagala bba wange abeere nga nsekera. Njagala omwami wange abeere nga nsekera. Njagala boosi wange abeere nga nsekera. Njagala mukama wange abeere nga nsekera. Kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Ogende ng'olondamu ogambe nti eno mbutamu, embutamyeko emikisa, eno mbutamu, embutamyeko emikisa oba embutamyeko ebyo byonna ebirungi. Okitegeera? Ogambe nti ono kayayaana, omwami wange abeere nga njaayaanira. Ono kayayaana, bakasitoma bange babeere nga banjaayaanira. Okitegeera? Ogambe nti ono namirembe, njagala mbe n'emirembe mu maka gange. Ono namirembe, njagala mbe n'emirembe n'omwami wange. Njagala mbe n'emirembe ku mulimu gwange.
bw'otyo ogenda olondamu nga bw'olaamiriza olondamu bw'olaamiriza kijja kuba kirungi nnyo. Ate bw'obeera ng'oli mufumbo mu ddagala lino oba mu kyogo kino osobola ogattamu ne ge bayita amaduudu. Oteekamu ebikoola n'obiyengeramu ng'oli mufumbo, era bw'obeera onaaba ng'otaddemu amaduudu mu kyogo ekyo eky'emikisa era nago ogalaamirizaako kuba makulu nnyo ku mukwano. Ogamba nti gano maduudu njagala omwami wange onjagale ontamiire bwenge ng'amaduudu we gatamiiza abaganywa. Bw'otyo kwegamba ogenda olaamiriza obeera onaaba nga bw'olaamiriza kigenda kuba kirungi nnyo. Eddagala lino bw'obeera omaze oddinaaba bulungi nnyo ery'okumakya nalyo toweesiimuula, yingira mu nnyumba okale bulungi likalire ku mubiri gwo, kijja kuba kiwedde. Njagadde olwaleero eddagala lino ndibateereyo muliwulirize ate n'okuliraba mulirabe. Lyeryo nsuubira mulyetegereza bulungi nnyo. Osobola oddinoonya mu butale mpola mpola oba n'olinoonya ku ttale, mulimu abaliraanya ettale, n'olinoonya nga ky'onoonya okimanyi. Tunuulira eddagala eryo. Kambayo WhatsApp nnamba yange osobola okumbuuza ku vidiyo eno ky'otategedde. WhatsApp nnamba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp nnamba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo mbeere bulungi. Mweraba.